Eby'Abaleevi essula 8 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Musa nti, twala Alooni n'abaana be n'ebyambalo n'amafuta ag'okubafukako n'ente ey'ekiweebwayo olw'ekibi n'endiga ennume zombi n'ekibbo ekirimu emigaati egitazimbulukusiddwa okuŋŋaanyiza ekibiina kyonna ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanyirangamu. Awo Musa n'akola nga Mukama bwe yamulagira, ekibiina ne kikuŋŋaanira ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanyirangamu. Musa n'agamba ekibiina nti, kino kye kigambo Mukama kye yalagira okukola. Musa n'aleeta Alooni n'abaana be n'abanaaza n'amazzi, n'ayambaza Alooni ekizibaawo, n'amusiba olukoba, n'amussaako omunagiro, n'amwambaza ekkanzu, n'amusiba olukoba olw'ekkanzu olwalukibwa n'amagezi, n'aginyweza n'olukoba olwo. N'amussaako ekyokukifuba, ne mu kyokukifuba n'ateekamu Ulimu ne Sumimu. N'amusiba ekiremba ku mutwe, era awo mu maaso gaakyo n'akisibako akapande aka zaabu, y'engule entukuvu nga Mukama bwe yamulagira. Musa n'addira amafuta n'amansirako ne ku kyoto emirundi 7, n'afuka ku kyoto n'ebintu byakyo byonna, n'ekyokunaabirangamu n'entobo yaakyo okubitukuza. N'afuka amafuta ku mutwe gwa Alooni okumutukuza. Musa n'aleeta abaana ba Alooni n'abambaza ebizibaawo, n'abasiba enkoba, n'abasibako ebiremba nga Mukama bwe yamulagira. N'aleeta ente ey'ekiweebwayo olw'ekibi, Alooni n'abaana be ne bateeka engalo zaabwe ku mutwe gw'ente ey'ekiweebwayo olw'ekibi. N'agitta, Musa n'addira omusaayi n'agusiiga n'engalo ye ku mayembe g'ekyoto ku njuyi zonna, n'alongoosa ekyoto, n'ayiwa omusaayi ku ntobo y'ekyoto, n'akitangirira okukitukuza. Musa n'addira amasavu gonna agali ku byenda, n'ekitundu ekisinga obulungi eky'ekibumba n'ensigo zombi n'amasavu gaazo n'abyokera ku kyoto. Naye ennyama esigaddewo n'eddiba n'obusa n'abyokera ebweru w'olusiisira nga Mukama bwe yamulagira. Alooni n'abaana be ne bateeka engalo zaabwe ku mutwe gw'endiga. N'agitta, Musa n'amansira omusaayi ku kyoto enjuyi zonna. N'asala mu ndiga ebitundu byayo, omutwe n'ebitundu, n'amasavu n'abyokya. N'anazza n'amazzi ebyenda n'amagulu gaayo. Yali kiweebwayo ekyokebwa olw'evvumbe eddungi, yali kiweebwayo ekyokebwa n'omuliro eri Mukama nga Mukama bwe yamulagira. N'aleeta endiga ennume ey'okubiri, endiga ey'okwawula. Alooni n'abaana be ne bateeka engalo zaabwe ku mutwe gw'endiga. Musa n'agitta, n'atoola ku musaayi gwayo, n'agusiiga ku nsonda y'okutu kwa Alooni okwa ddyo, ne ku kinkumu ky'omukono gwe ogwa ddyo, ne ku kigere ekisajja eky'okukugulu kwe okwa ddyo. N'aleeta abaana ba Alooni, Musa n'asiiga omusaayi ku nsonda y'amatu gaabwe aga ddyo, ne ku bigere ebisajja eby'oku magulu gaabwe aga ddyo, n'amansira omusaayi ku kyoto enjuyi zonna. N'addira amasavu n'omukira omusava n'amasavu gonna agali ku byenda, n'ekitundu ekisinga obulungi eky'ekibumba, n'ensigo zombi n'amasavu gaazo, n'ekisambi ekya ddyo, ne mu kibbo ekyalimu emigaati egitazimbulukusiddwa ekyali mu maaso ga Mukama. N'aggyamu omugaati gumu ogutazimbulukusiddwa, n'omugaati gumu ogwasiigiddwako amafuta, n'ogw'oluwewere gumu, n'agiteeka ku masavu ne ku kisambi ekya ddyo. Byonna n'abiteeka mu ngalo za Alooni ne mu ngalo z'abaana be, n'abiwuubawuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Musa n'abiggya mu ngalo zaabwe, n'abyokera ku kyoto ku kiweebwayo ekyokebwa. Byali byakwawula olw'evvumbe eddungi, kyali kiweebwayo ekyokebwa n'omuliro eri Mukama. Musa n'addira ekifuba, n'akiwuubawuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Gwali mugabo gwa Musa ku ndiga ey'okwawula nga Mukama bwe yamulagira. Musa n'atoola ku mafuta ag'okutukuza ne ku musaayi ogwali ku kyoto, n'agumansira ku Alooni, ku byambalo bye, ne ku baana be, ne ku byambalo byabwe, n'atukuza Alooni, ebyambalo bye, n'abaana be n'ebyambalo byabwe. Musa n'agamba Alooni n'abaana be nti, mufumbire ennyama ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanyirangamu, mugiriire eyo n'emigaati egiri mu kibbo eky'okwawula, nga bwe nalagirwa nti Alooni n'abaana be be banaabiryanga. Era ekinaafikkawo ku nnyama ne ku migaati munaakyokya n'omuliro. So temufulumanga mu mulyango gw'eweema ey'okusisinkanyirangamu okumala ennaku 7 okutuusa ennaku ez'okwawula kwammwe ziriggwako, kubanga alibaawulira ennaku 7. Nga bwe kikoleddwa leero, bw'atyo Mukama bwe yalagira okukola okubatangirira.
era ku mulyango ogw'eweema ey'okusisenkanirangamu gye mulimalira ennaku 7 emisana n'ekiro, mwekuume ekiragiro kya Mukama muleme okufa, kubanga bwe ntyo bwe nalagirwa. Alooni n'abaana be ne bakola byonna Mukama bye yalagira ng'ayita mu Musa.